ku tiimu eyo sina kyakola mungatte ku tiimu eyo nange munzigalire ate bali bannange be basiba bossi bantu manyi Mr. Update mpulira obulumi ku mutima gwange mbabulira mazima mpulira obulumi ku mutima gwange ne bakwata abaana batalina musango no ogwe owotyo omuntu ebibonerezo byonna owotyo omuntu ebibonerezo byonna n'omuwa kino ekibonerezo n'omuwa kiri why lwaki omuntu omuwa ebibonerezo ebyo byonna olwekyo eyo embeera tugikooye abali ku the Updates online page twetaaga all political prisoners to be free naye nga enkya mbabuulira mazima tewali kuzikiza abali ku the Updates online page nebaza Sauda Madada bambi we bali kuteekawo mbeera nebaza mugana nange Kojja Omugezi we bali kuteekawo mbeera mutaddewo embeera yonna okulanga baganda bafaabo muyimirira nabo bambi ka Sky Soldier nako kasajja kange kati ndi wano wakabambi ntunulira ekitanda kyako kasajja katuke kasulanga ennaku nenkwata okuva bambiro kagendera ekitanda kyako tekusula muntu yenna sajja kafeka Sky Soldier naffe tukungubaga bwe tunabwe nti amaziga nempulira nga gaagala kujja tabanika ngako ka Sky Soldier kana kato myaka tekanaweza myaka 18 n'okasiba n'omuteeka ate mukomere eri abakulu bannange bwe twogerako bannaye tuba tetuziza musango ne twagala twogera ebintu bino ensi ebitegeere ti enough is enough omwana omutono omutulugunya omukulu n'omutulugunya bannange eyo mbeera ya kikaaki olwekyo mbasaba mwenna musharingira video eno mulundi gumu nga tudimandinga Mubiru James either nga mufu oba nga mulamu. We are ready to receive a dead body or nga mulamu era byonna tuli ready kubanga bannemba buli amazima twekyaye bonyigiriza nnyindo gireeta omusaayi musajja tunubiyaniri n'omuggalira omwana gwe bayita Danny Magic oyo Danny Magic yali akava ku kitanda 1 week bali musajja watu ne bamukwata onzo okukikiriza ekyo ne bamukwata wiki emu yokka ne bamukwata kibe ekyo Mr. Update kinuma amazima ga Katonda mugulu kinuma ne bamukwata ate bamukwata kye bakola ne bamugatta ku tiimu ey'abano baganda baffe era be baali bakwata olwekyo embeera eyo tetugenda kubeera nga tugikiriza twetaaga muganda waffe Mubiru James twetaaga muganda waffe Sky Soldier twetaaga muganda waffe Nubian Lee enough is enough olwekyo embeera egenda maaso abali ku the Updates online page twekyaye mbabulira mazima time for action ebigambo kati biweddewo mbabulira mazima time for action nange Mr. Update mbabulira ebigambo kati siji mbivuddeko time for action ekijja kijje oba munsiba oba munzita oba munkola biki because nze buli kimu bagadde okukinkola abasajja bantulugunyiza Uganda munange nkulamusizaako okoma uwane wakaze ne nebaka nembebaza emirimu mu mazima gana mugulunga bannange bali mukomera waliwo ekintu kino ekiri ku social media ennaku zino kyendabanga kiyinza okuba ekituufu naye wenjogera ennyangu ayinza ogiyita diversion wakati w'ebintu bino tulaba omukulu tamala emirundi siniya simanyi bamuyita presidential advisor ne mutabani tamala emirundi junior nti baamukuba naye tuze tulaba tamala emirundi siniya ng'ayogera bingi yonnange Kiuganda kinyuma mu kwogera ebingi n'avaayo n'afukamira simanyi ayogera people power wuyo alese Jambia mu studio wuyo agenze bakumye ebyoto simanyi akoze eki alajana naye munayuganda njagala obikuka amaaso bona abasajja omanyi ye tamala emirundi nga bwe yeewaana nti yasoma propaganda and diversion Museveni amukozesa nnyo omusajja ono
kituufu omwana bamukubye tetugenda gaana naye omusajja yafuniddeko oluwenda olw'okuwugula bannayuganda bonna atugye ku mulamwa. Musooke muwulirize mu history wa Africa eddiini gye bayita African Traditional Religion ge gamu ku madiini agasinga ebidiini. Kyova olaba oli ne wabeera ne kayirizige tosobola kumala gakalaba. Kyova olaba oli ne waba nti alina essabo lye lyasingira ddala okweka kabeeranga oba alikwekera ddala nga bitundu bya kyamu. Tukitegeera kati bannange oŋŋamba otya nti Tamale Mirundi Senior yabadde musawo ebyagamba simanyi alina abantu be abatambula simanyi ngatto simanyi oteekayo 3,000 simanyi biki n'atwalayo kamera. Musajja batuvuga speed kati ono ye ali ku kintu kimu nkulaba okwangu omusajja ono ayinza okuba nga abadde aluzinze following kati ali mu kufuna following. Manyi bano abasajja be balidde mu Uganda olukwe kubanga bo abasajja bali bakina ne bakwata ne babakusa ne batafaayo ku nnaku ya muntu. Tunula mutabani wa Mirundi kituufu bamukuba naye laba eddwaliro mwali naye muganda wange oba munauganda tunuulira abaana wansi eyo mu byalo njukira wali abawambi bawuli abakubibwa abatasobola kwafoodinga yadde ne panado naye laba ono waliwo abazadde abakabira ku zitiivi tebabalaba naye musajja mukulu ali wano awaga simanyi jambiya simanyi nyondo ntambula ne asidi simanyi mayinja simanyi zaani ndi musamize simanyi ndi murugo nja kubasuula eddalu akole tulabe kati ffenna tutandise kusharinga ebyo tugoberera ebyo tukomentinga ebyo. Mukama alina okukomawo ataase Uganda but still besides bagamba abasirikale be bamukubye simanyi atugamba yiga simanyi biki but the gist is the matter is waliwo omukyala gwayita Nakabirwa is versing Burundi kubanga waliwo awo debate ey'amaanyi ey'owa sipiika era singa Nakabirwa nsuubira yali ayiseemu Kano akalulu ndowooza yagivuganyiza kuwa sipiika ate lwakuba bannange abasajja bano batufugidde mu bintu by'okutubuzaabuza. Mbabazi we yavaayo oli Nakabirwa ali kusaidi ya Mbabazi naye kati mu kiseera kino Nakabirwa nebakuba akalulu ali mukulaga nnyo nti atayagala nnyo palamenti eri agiteeseza neweebuuza Uganda weyabikole abasajja abasoma abayivu bali mu palamenti naye tebasobola kuyamba nsi. Njagala tutunuulire enkaliriza ensonga ya mutabani wa Tamale Mirundi ne Tamale Mirundi ye mwennyini envuga yali mu kuvugamu eki tutabaera nnyo ayagala kutuvuga bw'atyo kati nga bw'owulidde leero nti ate simanyi abalamuzi simanyi bakoze biki oli agaanye ono akoze ki nze ndaba nga komedi. Omuntu omala yenna alina observation ye ate era tewakanyizibwa naye nga bano abantu ensi bagitulyamu gwe batulyamu gwe era abanayuganda gwe wenna ali eyo nakwerwanira ffe nakubeera babuufu nga bwana bwankofu sijagamba nti bagezigezi ngaobwemisota obwana bwenkofu nange newekabakakakatya kabakamenya okwekweka tomala gakakwata kyetulina okukola
bambi president Kitulina olumunene yo okukola. nakwata Naye nga bano ewandiye abasajja. n'agenda ekitalya bambi n'alambula abasibe president waffe Simanyi. webale kuyimirira naffe mu mbeera yonna onalebolo Ebyo byange. webale Naye nayinza webale ogattako. kuyimirira ne the suffering Uganda onalebolo Naye nga tamali mirundi alinga yagala okugamba president banne mumwebaze nti eno ensi nga Uganda erimu abaana n'ebyana. Abaana bangi bazze bawambibwa, bangi battiddwa, abaana bali mu makomera. Kati we have never seen tamali mirundi ku myaka gy'aliko nga stongi almost bali mu gavumenti kubanga n'essimu ya Museveni yayinza okubagirina n'emuwozi n'abalala abali mu magi. Tayinza kukondemminga ekyo ali wano kubanga bakutte ku mutabani we kati afudde eyimba agifudde ensonga nti we should all share the same emotions so nga ate bo tebalumiira omuntu awansi kitegeera so bannange olina okwebeereramu olaba yasitudde ne mukyala naye ali awannyonnyola alina nezi x-ray report photos naye abaana abange abakubibwa waliwo bye bafuula nga bonna bawunuzi basiimuse oyinza kuwulirayo basajja bakulu bano nga bakondeminga ebintu ebyo so bannange twebeerere nga bwe tukowoola ekisa kya Mukama ndowooza kitubeereko naye bano abasajja abamu bano bayinza okuba bali ku diversion sigamba nti kwe bali but kyebali kukola kyagala kufaanagana mu diversion so bannange let's look up Start news. gye basinga okugyetaaga malayika ali mawuti yagenze Tanzania era tusaasira abatanzania olw'okufiirwa omuganda waffe Magufuli bambi tusaba omwoyo gwe omukama Katonda agulamuze kisa ebyamusobako Katonda abenga amusaasira muganda waffe Magufuli naye nga malayika ali mawuti yagenze walala mufo kyogende walala olwekyo embeera egenda maaso abali ku the update sonali page nga baganda baffe bano abali makomera batuluma Mr. Update lumwa maziga mpulira ngagala kumpitamu olwenda baganda baffe abo nga batuluminyizibwa olwenda baganda baffe kakati olwayo edi mutw alinga gwe basalira Nubianili alinga gwe basalira Sky Soldier oyinza okugamba bamusalira because ebbanga lyebakabasiba kati bagenda mu mwaka mulamba balinga be basalira nti singa baali babasalira nabusalizi nti myezi 3 oba 4 singa baavaayo dda singa baavaayo dda mbabulira mazima bakati abaana bagenda mu mwaka mulamba nga babasibye mumbadde mulina olwakuba mwerabira abantu baffe abali ku the update online page mukimanyi nti abantu abo bonna bali mu kkomera twabasondera beyiro firo twali e Masaka twasonde miliyoni zaali 20 ku baana baffe abali mu kkomera ekitalya abawala abali mu kkomera ekigo twasonda emiliyoni 20 twamala okusasula miliyoni 20 baatuwaako ndowooza abantu baba bangi gye baatuwaako ndowooza nga mwankaaga awo 8 be baatuwaako naye nga twasasulira abantu abali 2 ne twasasulira beyiro fi wali e Masaka naye sebo beyiro fi waffe ne bamulya n'abantu baffe ne batabata baatuwaako bamu era wali yananga Mr. Update watugende tubanje kwa mu sente twazisasula wali Masaka Mr. Update twazisasula mu TB bank era nze nazo nonya wano ne bagaba nange mbega iride abaana baffe bano tubasasulire baveeyo mu komera tunonya sente abantu bo mu diaspora kyobola bambagala nnyo bambire batubeereramu abantu ba diaspora esente ne tuziweza ez'okujjayo baganda baffe abo baba bakabata bwe batikooti y'Emasaka nga yakabata ne baddamu ne babakwata kami imagine ne baddamu ne babakwata bwe babakwata ne babatwala mu kooti maasho nga abantu batwala mu kooti maasho bakimanyidde ddala si basirikale because kooti maasho bagitwala muntu nga musirikale bakwata baganda bafaawo babakutte mu kooti maasho naye nga batwala mu kooti maasho bakimanyi si basirikale up to now bakyali mu kkomera singa babadde mu zino public court ogamba kale naye kooti maasho lweyagala lwetula kati bakyaganye n'okuwa date baganda bafaawo batuula ddi bwe twateekayo application mu high court actual application 2 eza high court bazigoba ne bagamba nti balina kuwoleza mu kooti maasho naye nga guti ekyakyogera akimanyi nti tekiri mu mateeka
n'omulamuzi ayogera nti abaana balina kukoleza mu court martial ng'akimanyi ekiri mu mateeka because someone who is civilian tosobola mutwala mu court martial bagitwalamu abantu bali ab'ebikolobero ebinene abantu ab'emmundu ne bano baana bawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekyabakwasa ne batwala mu court martial bane tulina obulumi Mr. Update nyina obulumi Mr. Update munansonyiwa ne nnyina obulumi obulumi olwekyo mbeera bwetyo bweri abali ku the Updates online page mungere okubeera nga mutusabira fe abali ku gulawundi babenga mu ngeri emu oba endala tusobola okubeera nga tutaasa abantu baffe abo abali mu kkomera mu kiseera kino batukuuya okukyala mu famire zaabwe nga tuzitwalira mmere twetaaga abaana baffe abo bayimbulwe basobole bba okuwa famire zaabwe mmere kubanga bakikolanga nga tebannaba bakwata ne kati famire zaabwe kati nga Mr. Update leero angenzeeko mu families ndooza zibadde nga nnya naye ng'ekintu teyo baŋŋambye ono omwana yalwadde n'ono omwana yalwadde n'ono yalwadde ate nga siyinza kukola live kujja wano kubagamba banaye mukole muti because Mr. Update omwana nonda ne mumpa ekifo ekyoba MP Kawempe North Constituency ekiruma buli muntu yenna ekiruma abanyampi neŋŋamba nti Mr. Update emunja bikwasaganyanga era ntuuse mu ddwaliro gadde amalwaliro ngaana ewabadde abaana abo ewamu nsanze biru badde ya mitwalo 15 ewalala biru ya mitwalo 10 ewalala biru ya mitwalo 12 ku baana baffe abo abali mu struggle abali mu kkomera abaasibwa byonna nembikiryalinga bulungi nnyo Mr. Update naye tetwetaaga ekyo twetaaga abaana babayimbule babe nga basobola okubeera nga beekiryalingira biruzi z'abantu baabwe ababa balwadde oba nga basasula amayumba ate bwe nvuddeyo ne banga Mr. Update bwe ntuuseyo ne banga Mr. Update ebbiru yadde ogisasudde naye nez'okulya wakati tulina nga nina okwekwanya Mr. Update ate ndabe bwesobola n'okubeera nga ewaka at least wagendayo akantu mu ngeri emu oba mu ngeri endala because abo bantu baffe mbabulira mazima abo bantu baffe tetwetaaga muntu waffe yenna kunyigirizibwa abaana baffe bayimiridde naffe embeera yonna wekyo nabasuubiza ne mbaga Mr. Update nze ndiwo ku lw'omuntu wa wansi ndiwo ku lw'omuntu wa bulijjo ate siriba lyamu lukwe nja kusigala nga ndi focused always I will remain focused always mbabulira mazima I will remain focused always kubanga embeera gye tusinga okubeera nga twetaaga yembeera egamba nti twetaaga free Uganda twetaaga new Uganda tetwetaaga Uganda enyigiriza omuntu wa wansi twetaaga Uganda empawalinga buli muntu yenna naye gwe lwaki obeera mu nsi nga banno banyigiriza abavaayo ne boogera nti munnaye kino kirina kubeera bwe kiti mbabulira mazima tunyigiriza bannaffe olwaleero bino si kolima Mr. Update naye Katonda ono alina bwe yategeka ebintu bye Katonda ono alina bwe yategeka ebintu bye Katonda ono alina bwe yategeka ebintu bye olwaliwo onyigiriza munno naye enkya ono munno gw'onyigiriza ate yagenda okubeera nga yali mu driving seat ono munno gw'onyigiriza kwekyo banaye tugenderere ennyo okubeera nga tunyigiriza bannaffe eno bwatyo Katonda ensi bwe yagikola leero gw'onyigiriza ate enkya yagenda okubeera obulungi nga yakuyamba nze Mr. Update okubeerawo kwange kwonna mpise mu kuyambibwa mpise mu kukwatibwako nvudde wala nnyo Mr. Update wano wentuuse naye olwaleero abankwatangako nze mbakwatako naye gwe lwaki oyagala mwana wa munnaffe ababogwe babeere bulungi olwekyo bannaye yadde nga obeera mu kifo ekyobukulembeze ng'ofuga abantu naye weekubeko mu kifuba ogamba abaana bano benyigiriza bwe nti olwo nange singa nva mu nsi muno abaana bange ne babasiba singa wabeerawo embeera bwe ti kino ne kibaawo babulira mazima olwekyo tufunemu omutima tufunemu obwasseruganda omuntu bw'atabeera na mutima mulungi era byakola byonna bibeera bya mutima mubi naye omuntu wabeera n'omutima omulungi alina lwagamba nti nedda kyokolaba njagala nnyonza omuntu alina eddiini erina byetakugayidinga kukola ate eddiini esobola okugayidinga okukola ebirungi nogaa kino bwe nakikola kinaalabika kitya kino kinaalabika kitya naye gwe noyagala obeere happy nga banno bali maziga kanu imagine embeera Mr. Update ennuma olwekyo mbasaba bali ku the Updates online page tusabe nnyo Allah buli mbeera yonna agituyiseemu because Allah oyo yateeka mu nsi muno yatuyinako ffenna obuvunaanyizibwa ate mbasaba buli oba ogenda okwebaka tako ku ddakiika zo eddakiika emu osabire pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu
just 1 minute njikusabye nga Mr. Update ekyo mbasaba mwenna abaliko ku page eno ekyo mukikole buli lunaku mbabuulira mazima essala gye zikoma okubeera ennyingi eri omuntu gyakoma okuwangula. Robert Kyagulanyi Ssentamu singa tumusabira essaala buli lunaku netusaba buli lunaku Katonda n'awulira essaala zaffe ezo, Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuwangaala emyaka lufukunya. Ekyo nkibasabye, buli w'osaba ng'ogenda okwebaka mu ssaala zo teekamu mukama waffe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ke kabiriiti kokka ke tulina mu ggwanga Uganda. Mungu yatuwa akabiriiti kamba kayita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffe tulina okukakuuma butiribiri. Kyova olaba nze mbagamba wano ne mbagamba ate nga sisaaga nze pulezidenti wange okugenda ewa Ssenkaba ati Mr. Update essasi likwatanze. Ati essasi likwatanze because mmanyi nti Kyagulanyi bw'asigalawo Segirinya ne bwe mba nfudde Nagirinya tasobola kubulwa kitabo, Nagirinya tasobola kubulwa peni nga Kyagulanyi waali ayina byejja okujjukira gavumenti bambi Segirinya ono ayimiridde ebbanga lyonna. Segirinya omwana we n'abanga tagenze ku ssomero nedda omwana wa Segirinya agende because Honorable Kyagulanyi Ssentamu ayimiriddewo ku lw'omuntu wa wansi always. That's why mbagamba ekintu kimu nti kyemulina okukola kiri kimu, oba ogenda okwebaka mu ssaala zo teekamu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Musabire Katonda ono abe nga muwangaaza. Ekyo nkibasabye abali ku the Updates online page. Ne bazannyo abantu abali kuno nga muli mu diaspora mu ekyo mukikola always. Nyinawo abantu bange abamu abali mu America bemmanyi obulungi ennyo nga basabira Kyagulanyi nga tebannaba kwebaka. Nyinawo abantu bange abali e Canada nga bakikola bulungi nnyo. Nyina abaana bashagaala ba Queens abali mu nsi za Bwarabu nga bakikola bulungi nnyo ne basabira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tebannaba kwebaka. Nyinawo abantu baffe abali e Netherlands Amsterdam basabira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bambi nga tebannaba kwebaka. N'abantu mwenna abali gye muli bambi twongere okumusabira mukama waffe oyo gwe tulina yekka, Katonda gwe yatuwa ekabiriiti ke tulina. Mbabuulira mazima Kyagulanyi Robert Ssentamu agenda kununula ensi eno gye bayita Uganda. Ag'amaanyi agalina agasobola okununula Uganda netuuka mu nsi ensuubize because n'akalulu kano singa tebaakabba bubbi. Mbabuulira mazima as we talk now singa mukama waffe abulako bubuzi nakukulayira naye akalulu ke bajja ne bakabba. Bwe baakabba ne tuba nti tugenda kutuula because akalulu ka Kyagulanyi ke babba kaffe ka bannayuganda. Ye waalinga komanda owa revolution but the bottom line ffe tulina okubeera nga tuyimirirawo naye mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Lwekyo kyetusinga okwetaaga okulaba nga embeera eno tugirwanyisa ebenga esobola okubeera nga eterera. Naye nga amaziga go mangi nnyo mu ggwanga Uganda era enkyanga bwe mbagambye ngenda kubeera ku nsonga ya Mubiru James because Mubiru James oyo bwe baali baagala okunsena e Masaka yayimirirawo Mubiru James n'agamba nedda Segirinya temala gye mumutwala. Olwekyo nze mummanyi Mr. Update omuntu baako kyankoledde nange mba nyina okuyimirirawo mu mbeera yonna. Olwekyo sisobola butayimirirawo nga Mubiru James tumanyi oba mufu oba mulamu, sisobola butayimirirawo. Olwekyo enkya embeera bwetyo bwegenda okubeera ng'etambula. Banange John Wansolo nkulaba we bali kubaako ku the Updates online page nga ngezaako okubeera nga mbawa update eri baganda baffe ba political prisoners abali mu kkomera ate n'okubategeeza ensonga eya muganda waffe Mubiru James. Mwebale nnyo, mwebalire ddala paka ate olunaku olw'enkya nja kuba mbategeeza ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Nammwe abayimiridde nange mu kaseera nga Mr. Update erinnya lye liteekebwako ettoomi nammwe mbeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kumira na Mr. Update. Mr. Update nze wammwe mbabuulira mazima. Mr. Update nze wammwe mbabuulira mazima.